Kanakana k'emyaka 2 kakubye miliyoni 2.5 eza dola ne kepama mu ngalo. Yose sibambagamba owekisiranyi nakavera kamukuba nafa. Obwenjogere endala omuganda agamba nti owekisiranyi lwayagadde okufuwa anyampa bunyampi mu mpale nagipamamu. Kanakana kaide emyaka 2 kati bubadde nga buferebwa ku online nga bufera online buscammers nga bufera online bukubira simu naye nga tebafera sente zino nkalu tebafera binombo simanya mu Uganda ni shillings simanya dollars bafera kiyitibwa bitcoin. Kati bitcoin abasinga mugimanyi ne temanyi buzito bwayo. Kati akana kano bakubira kwabo babadde bayina nga blueprints kumpya buli muntu ali ku bitcoin bade bamanye ba traders abasinga. Kati bakubira ne bagamba account yo tuli ba Google support account yo eri compromised baji hackinze naye tetumancha kukolera katugezeko kufuwa kulaba nga tukolaje nga tuji tukutereza. Kati golo kubanchi oli ku panic abanda basaka bamanyira kulika bafere banji ku bitcoin. Kati gwe mukubira ku panic ne bakozesa account endala ya Gemini support. Kati Gemini exchange wajite Gemini exchange ye biggest crypto exchange company eriko kati bakuba bonga balinga aba Gemini exchange company eyo ne bakugamba okay tukebedde waneeno naye tulaba account yo waji hackinze kati obokola okusigaza sente zonzo nezo zisindike kweno account erimanya gaabwe aga Gemini exchange company eyo for Gemini forex. Kati gewo muwe okubamba otidde ate kiringa bana wona kuira gamba manyi sende wado ina ku kabanka chikomanya akajega kali awo bono bu equity ne bagamba sende zivude ku equity milioni 2 naye Bank of Uganda omuntu nakuya gamba ndi mu Bank of Uganda nakakasa dada nagamba sende zite kwa account wet ne wet olokba nti o feeling somehow a bit safer bagude ku musajja ne bamukubaganya abana banene babadde abana bana ne bamukubaganya ne baddamu ne bakubanga balaga ba Gemini forex exchange baze kumutasa ne mu account kwa basinika cent 10,410 10,410 za bitcoin. Okay 10,400 bwezi zokazoka zilimu obukadde bwa USD bibiri milioni 2 eza dola 10,400 bwezi zoka kati bamugambya aseko 10,410 abana bano basingapo naye bafera omusajja bwongo nakwala sente naziweereza mukuziweereza kwa account yaziweereza kwa account yaabwe. Kati ate ensobi gye bakoze mu byonna bafeza omusajja bo bakikoze ndoza for fun wenzo ga bakikoze for fun kuba bo bakikoze for fun, that's all I can say. Tebakikoze nti nga business nga aba Nigeria nti ave mu bwavu bo bakikoze for fun nga bukwata sente nga buziteeka kwa account yaabo nga buziteka kuzikyusa mu USD benka kuzikyusa nga bugenda bukuba ndongo. Kati wade bu recording buli kinyo kigenda maaso nga bu recording ngeje bukubira omusajja amasimu engeri ya exchange sente nga bu recording nga bu posting online ono tumumaze nga bufuna sente nga bugula motoka nga kalinyo kagenda Las Vegas nga kagulira bawala mu maduka ge bei kabagulira nsawo kabagulira motoka nga birabo nga bwe kagulira ekirabo nga kampostinga kagamba atule kusandiza abajega tulya ono kamugulira motoka kagule motoka mitwala 2.5 eja dola kaguze zi Porsche kaguze zi Lambo kaguze kalaze parking lot kali ku apartment yo kapangise ne kalaga parking lot munaku nya kaguze motoka mukaga motoka mukaga nenga zonzo zile mitwala 3 aga dola mitwala 2 mitwalo ngakaziraga kagamba ngakagulira abawale ebyebbeyi nga ne kagulira kamugamba postinga kolechi kagena mu kilabu kageze mu kilabu ya denene kagamba ngulira abantu bonabona abantu betukana okwebuza kagamba who the fuck is Lam bakaita Malone Lam who the fuck is Lam ngati bakategeera nga kaspending nga sente myaka 2 nga sina birthday yako wabula batoto bagamba is it your birthday nga kana kasasanya sente kati nga omanya America si ensi jolira mu B ne wekomba FBI ngebiyingiramu
kyagitwalidde essaawa 22 okubanga etracking sente ezengeje gye bazifunyemu gye zavudde gye bafeeze nga bakutte footage yona yona engeri gye badde baposta ku social media ez'enjawulo nga bamukonvertiza into bujulizi nga bakasiba. Naye kati ensonga wezitere zirimu scam bwe bitebe tebakusibanga mubbi wa nkoko era tebakusibanga mubbi wa nkoko tebagenza okukola akaana kato kakikoze for fun ko tekakoze kuva mu bubbi nga bano ba hash papi aba Nigeria bakolanga nga kufiiriza muntu tikoyo kye bakoze bagambye buli motoka gye kaguze company yakaguzizza erina okujja ekibya motoka eyo eddiza omwana sente ezo buli bagulidde mu nsabo biki badaddewo etteeka buli kiduuko wa kiki omwana gye yaguze ekintu ekyo nga receipts zikyalimu kwa receipts gundi America state so erina access kuzo buli dduuka laga munaguze waneeno akasawo balina okurefundinga sente ezo